wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwegana kulamusako olunaku lwa Ssabbiiti oba lwa Sande. Ennaku ziri 15 omwezi ogwa January omwaka 2023 era ng'omwezi gutuuse wakati waagwo. Soko kuba nti nsaasira famire ab'emikono n'ab'enganda mu essomero lya Nibras wali eri eggayaza okuba nti bafiiriddwako omukyala abadde akolanga bbaasa waabwe yafudde Allah yamujjirudde ng'ali mu kuzaala. Tubasaasidde nnyo abafamire ab'emikwano abaana ba Nibras mwenna wamu n'abadde bamumanyi okuba nti n'omukyala oyo abadde mukyala mulungi mukakkamu ng'akola emirimu gye. Nsaba Allah omusasi n'ebyamusabako ng'omutonde abeere nga mujja naye ya Rabbi. Wamu n'okubanga nyongera okubasaasira bonna abafunye ebizibu abali mu mbeera nga yankakali nsaba Mungu abeere ng'atumalira. Naawe ali mu mbeera essanyu yongera okuba nti weebaza kubanga onoowebaza kuba nti akwongera. Banaye tujje obwesigwa mu bitonde ne mu bantu bannaffe kubanga Mungu ye kamala byonna. Tuba twesigamye tumusabe ajja kuba atumalira naye kakwalizo kali kamu kokka buli omusaba tugumiikirize situmupapya kubanga yasalawo nga bw'aba ayagadde. Ati nkataga emanya program Embuga Tamale yatuuse dda muzeyi Tamale waali mutabani w'omugenzi Yowaana Mirundi mamuli ne mama ngulamusaako era nkwebaza okuba nti Mungu akyakwadde obulamu. Ekinsanyusa mu busiraamu mugenda ne mugamba nti Allah yakoze eki? Allah yagera era yatwala naye you cannot attribute a human failure to Allah. Allah yatuwa amagezi kunkalunga ebintu byonna. If somebody dies in hospital out of negligence, that's not Allah. Muzeyi Tamale okufa kwonna kuba kwa Mungu oba negligence oba kiki, it is Allah. You cannot attribute personal failure to Allah. Muzeyi Tamale toyinza kudya buzibu bunuga nti nze sikola naye basi nti Allah yangamulira obwavu. Kyanjawulo naawe noga nti omwana tomugulidde ebitabo kinafuna F noga nti Allah bwageze I disagree. Nedda ndiro Allah akola bisababu teekawo ensonga. Yes. Ni kati omukyala yagenze mu ddwaliro oba yagenze mbere okuzaala. Yes, that's what we should. Abasawo babako ne bakoma. Era abasawo babeebaza nti baakoze ekisoboka. Papa abadde ayina abasawo bonna ne Allah yalamudde. Weebale nnyo. Weetaaga mu ggulu. Nkwetaaga. It is an effort. Ekya Allah kitegeeza nti ola available era omuganda owedde akugamba omulwadde ndese ali ku bwakatonda bwe kiri ebisikadde byonna biganye naye toyetaga nti omwana wo tomuteerayo school fees bamugoba school fees bikaseera n'otandika okugamba Allah bwageze nti Allah bwageze you cannot attribute personal failures. Awo nkutegedde. Abasiraamu kye mbaagalako ebyamusobako weebale nnyo ebyamusobako what he did by mistake. Yes. But not what he deliberately did. Bwe kiri ebyamusobako ng'omutonde okusoba naye si byakola mu bugenderevu ebyamusobako ng'omutonde era Jesus yagamba mubasonyiwe kuba kye bakola tebakimanyi. Kitegeeza singa kye bakola baali bakimanyi teri kusonyiwa. Olina kyoyagala okuleeta nkitegedde. Point gy'odrivingako ngitegedde. Yakugamba I must punish the authors, not the implementers. Bano bayingizaamu bayingize. Ani atandise ensonga? Okay. Yes. That's a my God. Before we start, nga twogera nnyo mazeta njagala kunyala tusibe nnyo ku bulyake. Waliwo ensonga isi yasengudde offices zayo kuba wali babadde ne badda 7th Street yawe balaze bazzamu bafunye amaka amapya. Ne waliwo commissioners bali babiri sigenda dde okubaatuukiriza mannya naye oguddako nja kukikola. Bastudde office furniture yenna nga balina mu office yaabwe bamutwala mu maka gaabwe. Mfucho kusenkana muteka mu offices z'empya. What I know. That is government property. Muhimu kye mutamanyi. I've been here for a long time. Nze nasomye ebyobufuzi. Banyigiriza emyaka 10. Naye nabala we kinaagwira. Era nekitegeera
one of the strongest weapons a person has on you is exposure. Okay. Yes. Kasaba ku exposing kiba kiwedde. Kakati ekyokubiri, I spend much of my money on buying information. On addition to my machines. Ezo machines zange ezo zenina neyiso tezisobola zigulira data buli lunaku. Nezikolerwa self. Gozisobola otya? Nkugambye yiso tebiyina tebisobola musobe ne bwokwata ebyuma ebyo nabiwa yiso biba. They cannot operate that. Nina mikwano gyange aba yiso nabalagako. Ne baganti festivity. Bino intelligence. Tebisobola. Kyetaaga omuntu ng'ali committed. I would be a very rich man. Naye olutalo luno lwembaddemu wegyewange nina amayumba g'abapangisa self-contained ennyumba 10. Teri muntu n'oku. Lwaki? Ne bagoba muntu bajja kuteekamu omuntu bankwata. Bagambe weebale oli mutuufu. Amaka gange ag'omukyalo waliwo ennyumba nnene nnyo na kirungi okuggyako ekkanisa yokka yeekola. Why? Nemanya nti bajja kunkwala. Bajja kuba kye bateekawo. Ngimanyi nakola nabo for 14 years. Okay. This is how I have survived for 14 years. Tukita systems analysis oba group psychology. Okay. Group psychology ngisegeera. Nemanya nti abantu bakabira eno bakola batya oba abantu bateekwa eno bakola batya. Nti abanyankole bali malicious abava mu West. Why? For them it is being. They don't believe in witchcraft. They can manipulate the law based on your mangu. Okay. Ninkutira ninkugula, ninkuniako ninkugula, ninkukola ki ninkutira ninkugula. Kyekyabwe. Ate Abaganda balogo. Omuganda nga yagenze ku dduuka lina kwewaka ewuwe n'asangawo omutwe gw'enkoko. Ng'ekyo nkyadde kikutwala nekigusuula. Tasulawo. Atandikiramu neiba we. Okujjako Omuganda omusalafu ebyo yeetabi tayagala kumanya. Omusalafu yeetabi agagwa bisimillah gajjawa n'akanyuga. Naye Omuganda nebbi amukebera wambwa wa muntu waki kubanga folas tukiza nnyo omuntu aluluma. Akola kakati folas Baganda oludho eddiini yajja naye emimwe gyawamudde abalongo ekiro ate bibalyawo sitiyanga faaza z'okusabira abalongo kubanga Baganda goza fato kuganda bikola emimwe gyawamudde ekiro yali gye gimu gye yiryawo sitiyanga faaza gy'asabira abalongo ku makya naye nga basuze bawemula nalugo imwe gyawe mudde ekiro faaza gye wabusiya ku makya. Lwaki muwemula? Anti nkubuulira kalica y'Abaganda. Abaganda basoma eddiini yesu. Eddiini bbiri. Nige tolina kusoma kuba n'eddiini emu. Father Anatole abadde asobola abasamize yabasibako n'essere n'abagamba badde akakadde kalamba muleete amayembe googere. Nabo ne bamugamba kwata bafaaza 10 tubaleete tukube ensaaso olabe nga temulyanyeenya. Anatoli n'abaganda nedda temubanaaza nze emiti egitabula obwongo bw'omuntu ngimanyi temubanaaza. Lwaki yagaana obbanaaza? Ng'akimanyi nti waliwo emiti gy'onaaza omuntu obwongo ne bukyankalana. Amaduudu bw'ogawa omuntu n'aganywa alokootana byonna byakoze okuva ku makya kuzibya obudde. Abasawo Abaganda bakwatira abantu. Gawe mukazi olaba nga olowooza nti ayenda mujja kuttingana. Amaduudu byonna ajja kubyogera. Amaduudu gamba omusajja ava kusooka n'agamba mundize abaana mukikubo babiri n'abanywesa amaduudu ne balogootana. Bamugamba nti ayina eddagala. Amaduudu singa twalina research amaduudu gaddira omuntu ne gamwogeza byonna byayogera. Etegeeza singa twalina research nga bweyogedde ne police twantawanya investigation omutumu amaduudu n'atandika okwogenza namusse emmundu nagitadde wano. The Israelis have a practice. They get 24 experts to grill you. Buli omu n'akubuuliza essaawa eki 24 experts. Ekitegeeza nti bakubuuza essaawa 24. Allah. Tebakukubako oyogera kikulimba.
kubanga ofuuka ne conscious. Kituufu. Kakati if we go back to your point which you have raised, ogambye eki? Issue y'aba commissioners. Yes. Abatutte property ya government. Bagitutte waka. That's not an issue. Electoral commission babadde bagirwanyisa. N'abakazi nga beekalakasizaawo aba opposition. Ekyapa ekyo kiva ku lufula nekikwatiramu poliisi awo wonna baakitemamu ebyapa ebi bisatu awo baatunzeewo. Ate ani yaguzeewo? Omuwalabu. Are you sure? I've been following this story. Wagenda kusitukawo ki? I told these idiots, let me tell you, if the electoral commission is not safe in the city, how can it be safe in the suburb? Netujja bakwata. Olaba mu kibuga wakati. Netujja kubakwata. Waliwo government Uganda nawandisa akatabo kange Kabangali period. Muntu kulaba badduka nze mbakuzi. Kabangali period. Abantu beegaana obugagga olaba yeegaana hoteri ngadduka munyabulamu olaba addukira mwanda we. Yesterday, 2 days ago, I was watching on my machines and I saw 2 prominent people. Somebody traveled a distance and they were Yamugambi. Nti Museveni akoze eki? Nti alagidde mubuuza abuulize ministries zonna nti naye ministry emu byasanzeemu bisasamaza. Namugamba naye manyi Mirundi nti afuuse w'amaanyi nnyo bulijjo muyita bulakamirira naye bibi. Munne yamugambye naye tosobola kunnyamba n'oŋŋambira ku pulezidenti n'andekako nga bakutte kampuni ze nga 40 ze zibadde mu ministry eyo nga zizikolamu emirimu. Munne yamugambye ku bibiri tulina okulondako eki kimu okusigaza obuyinza oba okulekayo okubba n'enkuba mu ngalo. This is what I've been telling you. Okusigaza obuyinza oba okukola ki? Okulekayo okubba. Bw'oyagala ekibumbu ekyawambuzi. Even if you say that Museveni is coming back without service delivery, the population rise up. Yes, true, which it is. The issue is not present but service what? Service delivery. Abantu bagala kubakolera. If Museveni comes back, nga mumulowooza nti bw'akoma muddamu ne mubba, abantu bagenda kuyiika baba. Muli basiru. Mutamanya ekibuga ne mutamanya. People charged bannaye. Bw'osoma revolutionary politics. Society changes between 40 years and 50. 40 to 50 years. Except the Soviet Union. The Soviet Union collapsed at 70. Okay. But Libya, abe Benghazi, bakoma we Tripoli, mpozi n'abayizi yabadde wabo oluvannyuma lw'emyaka 6. But the Tripoli people came back to bali abayisirayiri baliko ekikulimo kya Mungu. Bakoma we Tripoli after 43 years. Okay. Germany united after 50 years. The Tutsis went back to Kigali after 50 years. Yes, society changes. Between 40 and 50. Kakati bwe kibanga mumulowooza President Museveni n'amalako emyaka 5. Kitegeeza be yasanga nga ba myaka 5 bafu kituufu. Be yasanga nga ba myaka 3 kati ba 8 bafu kituufu. Be yasanga nga ba myaka 2 ba 7. Kitegeeza abo generation gap nene nnyo. True. Museveni does not have nze bansanga n'emyaka 23 inaali mu okuyingira mu buyinza. What does it mean? Ti omwana yasangibwa nga wa mwaka gumu abayingidde 5 webale nnyo. Kakati ekyo kitegeeza Museveni's government does not have any justification to blame Obote, to blame Amin, to blame anybody in the past. Has been given ample time to restore what those people damaged. Bali bonna bonna ebbanga libamala nga bakulembera gw'olifunye bwomu tebalinakuwa emyaka 10 tebakuwadde 8. What have you done? Abalina ttaamu emu. This is what these people don't know. Somebody who told him nti obubbi buleke
bannaye abakulu and they should do obubbi obuli mu ggwanga muno ate obuzibu bwe balina tebalaninga on business acumenship bo bamanyi kubba two consumables nti bo bwe bagula amayumba kutetwala abaana baabwe bweru kukola ki no factories kakati tebasobola kibavula babwe bakujjako mulimu bakujoga baagala oyavuwale as if you are like a rain me can do my own things kakati that's the problem era nze mwana katonda yanyaa nawandika akatabo kano nenkulaga nti Museveni agenda kuperforminga mu 2021 yes nabalaga nti Museveni agenda kuperforminga mu and he did yeah true ensonga ze nabawa mweziri also on Wednesday January 22nd 2020 at my home in Kabalagala completed at 3 p.m. kano tebakasoma era Sudiri omulaba nga asiika tosobola. One of the things that did not feature that government ignored was the collapse of banks. True. Abantu bateeka mugechi zaabwe mu bank. Gulinali bank tesasulanga bantu. Nze Tamale era mbanja kubuuza. Ensonga Grand Bank eyo yagwa yafiira wa. Anti liquidator banka bwegwa mugechi assets zayo bazitunda. Liquidator azitunda. Kati mmwe abasukka miliyoni 3 babawa ku sente za liquidator zaatunze. Liquidator takolanga report ku Gulinali bank. Eya Sudiru yo bagiwa receiver yali tegudde yabanyiza munyiza. Okay. Akazi kagitunde bali kukwata kakazigwe bali kunywa yatundibwa ku WhatsApp bali kunywa ne bakunyweza tuyinza kujja banka nozisulira ku simu ensi neetambula collapse of banks. Kakati media yawe yali te highlightinga nababuli bigenda ndi Museveni agenda ko kuperforminga bubi nabibawandikira nimbaga ndi Museveni is going to perform what went wrong nababuli what went wrong nimbagamba judging from the above program eya Museveni nkulaga katabo ka Museveni the revolutionary ebintu byonna yakola between 1986 and 95 constitution y'enfulume yashimbirewo lisemwogere ebyo bye yakola we byakoma awo. That's why banamboze bakugamba ti Museveni wa 86 bwasanga olwaleero bakubagana tebategeeragana. What went wrong nti eno gurupu ey'ababbi ey'abafere yo yali tennabaawo luli eri mu 86 bali semana ne banne bakujja abalowooza abava mu famire enjavu abalowooza nti basobola okukola ruling families abanyoka buli wamu ne bakulamu n'abantu enda. This group had not come. Ate ozebwayo ebba mu gavumenti kituufu bo balowooza mbu money can help them okukwata okufuga eggwanga buli yagala mugule buli yagala buli ekyomu waliwo abatakamba buli a man like me nkubaza bubaza nti ojja kwalikira wano I knew nti Museveni ajja kulwako I knew nemanya nti ono ajoga abantu abantu abanyalaku ajja kudduka waga kati the challenge is can you live in Uganda nga temulina political power mube mujoze fe mujoze nga bwetuli abantu be mujoze nemwetunulako we muti. Yes, because the argument was katube sente tukwate power kati you are going to live here without power. Can you live in this country without power? Ndamukoseza nabo bakwe bali nokole masolo kosikala mu gwanga lino nakulu abajonyesheje ensi. That's the dilemma we have. Can you live? That's why people feel every fall of government abantu badduka kubanga bulangiti yobadde ina defense ate abasirikale bo be basooka okudduka for their own safety. Abo bakyukirawo. Yes. Kakati mwa bajoze ensi ne mujiniyako ne mujinyalako ne mutufuula ebidoli byomutunyamu bwomukanyuga ne bano bemufuula ebidoli ne bakkiriza ne mubaniyamu ne bakoma ne bongera ne mubaniyamu nabo si basanyufu. Nabo bayina volcano muki blood is surging munda muli. Are you going to live in Uganda with these people you have humiliated? Are you going to protect your wealth because for you believed nti omugagga yafuga eggwanga Bill Gates yafuga America
Tata yafuga India. There are no rich people in other countries. Hyundai yakigezaako okuvuga South Korea. Ne company yagwa. Bamukuba ne company neyo. Kati olwokuba gwe mukago asinga mu ggwanga nti ojja kukwata power. Okola by provocation. Bw'obanga ensi yakutamu ng'abantu baakukyawa obalinnye buli wamu ku nnyanja ku mataludda wawonna n'obalumba. They're itching to grab you like a grasshopper the moment you lose power. So you're saying nti ebimu ku bizibu ebisudde gavumenti bwe bunyazi bwentandise nabwo kasita obunyazi bwatandika nabagamba nti omuntu ayinza okulowooza nti mu kifo ky'okuwa abagenyi bange emmere kampowe waleje batamiire if they are not Muslims naye atamidde waleje ate adimandinga nnyo muwe emmere atamidde waleje adimandinga nnyo buli omu bamugula ensanja bavute ku bwampiso. Yes, the problem has remained here. Kakati eyo gundi kyembadde nkugamba nti electoral commission ekyo ekyapa baakisalamu ddangakyo naye tujja kubakwata tujja kubanyweza kubanga nze eyo evidence mbangimanyi I've documented atafuna kyonna ekisakyoleetinga olunaku lumu yalimu electoral commission yatunda ettaka eryo bajja munyweza ojja kulabawo omuwala bwazimbyewo tukyalina gavumenti tukyalina gavumenti mu Uganda bwekiba nga buli kimu kyagadibye engaliye buli omu akola nga agataamu egenda kandyemu ŋŋende for strategic mbi ntunuulira omuntu ne mutunuulira ffe olowooza obuuza ng'omufe tuba tugamba political science bano baamugjawo Makerere naye political science yavaawo buli mwana wange yenna okusoma political science baatukola bubi political science akugamba nti every movement, every decision, every noise, every is purposeful. Nze kutunuulira butunuzi mmanyi nti ono alowooza nti ajja kunjavuwaza tutuuka olunaku lumu mbeere muwanda bwezi mukolera akalulu sijja kimu. I deny your enemy an opportunity to celebrate victory over you. Oba okubeereka mu mpale bikube naye nga takujoze until the time nti you hollowed oluggi paka abadduukirize lwe bajja until the situation. Kakati bo bano sente balowooza nti everybody is bold. And this is the arrogance they have. Nti arrogance eyo bagikolanga mu mipiira. Either we win or they lose. Ekitegeeza nti balibo tebalina chance ya kuba mukirina kuba kyammwe. Abajoozi bano ideology kwe bagizimbira. Nti everybody can be humiliated and be given money and a job. Nti omusajja ojjako programu zange. But when it comes into Museveni in a campaign, otadde wakateko kozi kyenkakolera ndio wakalirisha. That's stupidity. Either nti gwogenda okulwana naye talina solution. This is why stupid men rape women. A rapist believes nti a woman has no right to reject. Nagamba yes all the time. Yes. How? Who are you? Waliwo omukyala ne bamuyita Dr. Bosa yagaana okufumbirwa kabaka. Yes, she rejected. She said no. Saagala nti ebyomulubiri omukyala bamuyita bali bagenda omwongereza. I was close to men. Dr. Bosa refused to marry the kabaka. Kakati gwe bw'ojja n'entuuyo zo women are a good barometer. Nti omukazi asobola okugaana manager n'akwana swipe. Nawe bale nnyo. Omukazi asobola okugaana omusajja omulungi ennyo n'akwana omubi. N'aga nti abasajja abalungi abo beepanka nnyo. Balowooza nti everybody abaagala. Kakati omuganda akuga nti atava ku mulungi afaawoza. Emuganda tezi to avoid a beautiful woman. N'abachina. China omukazi omulungi aba wakisiraani. Okujjako the first Chinese to marry a beautiful woman ono president waabwe. The Chinese avoid beautiful women in their tradition. Babone bisiraani. N'abaganda nabo tebaagala mukazi mweru. Bagiyita misambo gy'Emombasa. Muganda tayagala Musomaali, tayagala Muwarabu. Lwaki? Naye bo bakuba ebisira nedda balya ngano.
eyokugula fesi yaabwe ebizigo kati noti ebizigani Uganda omukyotana n'omukazi omulungi ennyo amutya but because they are expensive to maintain ate bwakaddiwa bubi omudduka kituufu kakati this mentality of a rapist ebakola bubi until you believe that once you humiliate somebody he will succumb to your humiliation akkirize kyoyogera okukola naye plan and say like a man a gentleman you accept rejection ti omukazi aŋŋaanyi oddeyo weekubemu kivudde ku ki naye onaamurepinga bagenda somebody ranga me and I'm following the story naye teyazze mujjikuba omusajja omukulu yankubidde essimu ng'akaaba kyamukaaka okwekyo nagenda muvuma naye erinnya ly'omukazi bwe yayogedde nga lyankimu atimes omusajja bwe twali tusoma bantu kati toteekangako religious name ti omuntu omu ayinza okubeera attracted by your religion yakituufu kakati wende the man rangami yayogedde erinnya lya muwala wange okay omusajja yankubidde essimu aŋŋamba ti mukazi wange baabalimba n'empaayo ssente nti babatwala Canada omusajja n'abagamba nti mujja kusula wano ennyonyi agenda kiro but was interested in this woman ayagala omukyala ajja akole ki era bwe yamutuusizaawo yamufudde mukazi we kati the man rangami nti omukozi w'ewaka omukazi oli gwe bakuholdinze hostage nantongo yakutte essimu n'agiwa omukozi w'ewaka n'akubira bbaawe tetugenze omusajja ŋŋambye yali yanjagala dda kati mu batwala ebweru mu kitegeero the whole thing was a trap kufuna mukyalo but even this man nambozo oyina yadde sente nkuyambe ku satellite yaabwe namukoledde bwereere I trace where the woman is wategeddewo I'm capable kasita omuwala oli owewaka nakubye essimu ye n'agikwata satellite yabanzo nekulaga nzeyitamu lwaki toyamba eggwanga lino obutemu ebiki ebiri mu ggwanga naye bwe namukubidde essimu ne mugamba you are holding this woman hostage I'm capable of going even up to the president release that woman return that woman to her husband tebazze mukkuba bonna nono nanyini mukazi naye nanyini mukazi naye yabadde omukazi amuwaddeyo naye ng'akivuddemu anti yabadde agenze Canada babalindira bwereere temulina gye mulaga kati babbira ku Canada kakati kyenkugamba nti abantu bawano obwongo bwabwe bakkiririza nnyo ku sayidi ey'okufuna nti banka bw'okola feasibility study n'ogitwala mu banka ng'ojja kukola losses omwaka mulamba banka ya Uganda tekuwola kakati olina girimba ogambe nti ogenda kukola amagoba ebyo n'ebizimbe ebigwa mu Kampala ebya Hamu bigwa walabeeko ekizimbe kya Hamu ekigudde walabeeko ekizimbe kya Loko ekigudde why they take time nga bazimba yes why tibwogenda okwewola ssente mu banka n'osingayo ekizimbe kino ne banka tezirina ssente kakati bakuwa grace period ya myezi eki otandika okusasula ku ki mzee Tamale nzijeyo ssente sina kyenataddeyo wadde otaddeyo ekizimbe ntaddeyo ekizimbe kyennina kati sente bampa emyezi emeka anti nabo baavu ababanka baavu kati nina kukubirira kati alina kukubirirawo bayingire nfune sente ntandika okukola ebizimbe kyebiva biggwa bazimba ekiro n'emisana walaba ekizimbe kya Uganda ekiriko nti contractor yekujjakoloko teri ateekako ekyokubiri nti seminti bamubba kuba bazimba n'ekiro ekyokusatu emitayimbwa gyamwe bagijjamu mu kasasiro anti kati kasasiro akola emitayimbwa naye girina okuteekebwamu element eginyweza gibendinga giti ettaka wogenda okuzimba kayina bamala disima loko esiba walaba ekizimbe kya loko ekisa abantu
naye abaganda baga nti kyesalidde kubanga naffe mu buwangwa bwaffe tanulu y'amatafari nga bagenda okugooja lwitwa abawanga nkoko so kati balya nti oba mbuzi agenda okusereka ennyumba alya nkoko oba mbuzi amabaati gabasala kakati noono azika ekizimbe bamugaa nti kiteekemu omuntu ye nabaga nti sibikiriza bamunoonya kyolaba ekizimbe bakibebegereza bwekyo ettaka neribayiikira neribatta ekizimbe kyesalidde bagamba kakati ngono gundi gobabonyabonya sebalamu nono musajja wa Abitex bamwagalako ekintu kimu taliddamu kukola bivulu waliwo omusajja w'omutima omubi ali mu bivulu muzeetamali nga lwaki taliddamu kukola ate ng'oli ku negative public enanga naye ndowooza enanga mugagga nnyo ekikubi Abitex bagala kumujja mu mulimu ogwo enanga aleetayo emisango naye enanga nebukedi buli kaseera batayo omusango omupya enanga ndowooza enanga mugagga ajja kugula ennyo lwaki mugagga anti ye gwe bakozesa police spokesman nti emisango kati kiri 11 I know it nti the police can accuse you several counts nti bwowona guno oddamu guno naye yasoose enanga tubuulire enanga tubuulire abaana ba muzibe abajjira mu ssomero nga balyokereza mwinayo suspect aliwa enanga abaana baze bajjire mu ssomero badde bangi nnyo enanga yizemani meka era nanga ddala kuba kakati bwekibaliko nti sebalamu asigale mu mawulire kati wasebalamu goyinza okuteekayo omukono ate nsobola yes buli omu yonna ati wakyali asobola okukolayo ekivulu teri asobola kakati okimanyi nti ebivulu bizze mu bisaawe muno mu holo z'abantu bivuddemu gundi ekya Spice Diana muzeetamali tukuba kati kujja mu holo z'abantu oteeza tuzikuba kuzijjamu bintu bidde mu biki mu bisaawe kati ebisaawe ekigendererwanga ki anti nkubuulidde kati ebyo ebisaawe biriko omusajja ono ali mu sports wa National Council of Sports waliwo minisita ali mu sports oyo buli wabeera yali aneerezemu bwajja ku programu atalina academic papers gukunamiku atalina mpale oyo buli wabeera kati ebisaawe birina kukola ki kati byebigenda okuba nga byositinga ebivulu ate bwemutegendereza e Rwanda all political rallies are held mu bisaawe kati RPF egula ebisaawe byonna mu advance n'obulawo okuba olukuŋŋaana nemono kiyinza okujja kati holo zizonna zirina okukola ki okugwa ne batamanya nti noono alina kati ekigendererwa batula wansi ne babala where does sebalamu get income tumwekyo ekintu mukikube tumwavuwaze ekintu kyeyasinga mu banka bakitwale abasajja babala nabaga nti omuntu afuna ejeno the success of Museveni must be jeno Museveni jeno yamanya obukodyo obwo nti mwe temubitegeera nti nampiima akubuulira ebaasi zagudde nezitta omuntu ki nezitta abantu naye baasi yabadde mu mechanical conditions ki what caused that accident what's the insurance baasi ruutu gyabadde gyeyatidde abantu ye ruutu yaayo kubanga nze ndi mu transport ferongo time abantu ekibasinga okukozinga accident mukitegeera bwe mufiirwa omuntu ku kyalo ngaali prominent ng'emmotoka zisimba akola ejjinja akola embaale akola wa kati omufu w'e Masaka kituufu tebamanyi luguudo lwayo bw'abanga bagenda muzika mbaale ekola e Masaka ekola embalala kubanga driver waava apaakingi ekiri naye ng'oluguudo lwalagamu talumanyi waliwo akatunumba waliwo emmotoka weebukere neekola bweti nali ngendeka mulijjo nembaga nemunyonyi babikola tusa empty pocket nenyonyi ebikola enyonyi etambulira ku gundi bweti kakati that is one two nampiima alowooza nti leeta driving permit yo many people who don't drive have a driving abantu bangi talina mmotoka tavugangana ku mmotoka naye nga driving permit agirina mu nsawo but very many ebungereza driving permit yo bakuwa point
buli wakola obayise ku kitalo obayise ku kindi bazisanga buli wakola ensobi yonna bakuzirunga bagiyitayo. Era waliwo omusajja yali mukazi we mu mmotoka n'aga nti omukazi yagibaddemu kuba pointi zaali ziwedde ate ne baawukana n'aga nti nedda yalimpye. Omukyala n'agamba kakati mwe mugamba nti ebitala biboogera nti bifu kamera zinfu mwe mwenyini mwe mwekubira ebyo. Kati bw'obabuuza kampuni ki eyatuwa kamera ezo eziri ku luguudo ezitalina garanti teweze za myaka emeka mwe bakyabakola ewatali garanti. Kakati nogyosanga abasajja abasinga obugezi mu Uganda batoolo. Abasajja abasinga obugezi mu Uganda twebwe esinga obugezi mu Uganda batoolo. Oleesa obuzibu. Anti kankubuuza mwanyinaze agenda kunkina kandi mukoddomi wange mutoolo. Anti kankubuuza agenda okunkinako. Manyi lwaki abatoolo bagezi nnyo? Emmotoka eno kibina kasi ogirabanga ewanvu yeweeti baba bagiteekamu ekipiira ky'abatoolo basinga abajapaani. Abatoolo basinga abajapaani bagagiyiteremu ekyabatoolo abatoolo be bakiyiiya. Kyekifaanana kitya olwo? Emmotoka eno kibina ngimanyi bulungi. bw'ogiraba ewanvu yeweeti abatoolo baba bagitaddemu ekipiira bayinginiya basinga abajapaani. N'omujapaani emuyitako nga tagirabye nesituka emmotoka gyolaba kibina esituse bulungi ebaamu ekipiira wakati mugundi sepulingi kyabatoolo bagibinula tefaanana zino yinzoga nti eno kiraasi ndala. Ekyokubiri abatoolo bamanyi okuzzaako omupiira era ezo zonna emmotoka yonampiima alowooleza mugundi mu driving permit bw'omupiira ogukebedde. Waliwo nagenda kusigenda kwogerawo abaana nga basalumpe ne guddako enjola okuba tekufuuse emumbo ne guddayo ne gwabika ebyo nampiima ne bakuguza n'olabadde ng'olumya gulumpiira omupya tabimanyi waayi tali mu bantu nti ebyo nanze mbimanyi bajja mu bantu abo omupiira baguzaako naye omupiira ekibi kyagwo ku hit toyina gwe kapasite ekola ki eteeka kipiira kino kyakungulu kiteeka ku kiri singa kikolebwa mu factory I can accept but gamuwaawa tasobola gamuwaawa ateekako ekipiira kino ekirala kubanga bali abasajja abajapaani bali bwebali nti emmotoka emala ebbanga ku lw'enguudo zaabwe ennungi ne bagitunda ne baziramu ne bazookya wano ze naleese ekyuma nakireese ekyuma ekyo ngula emmotoka enkadde nezinyiga neziguza babugu mu baani gyoleeta nginyiga bwegitejja kudde nze bayambe ku traffic banakuwa omulimu ogwo nze nkirina ekyange bakitwala alwanyina kino alwanyina bano anti kakati ye Museveni singa gavumenti yekitaddewo oba muwakisa obawa tebazinyiga bazizaayo musatuleeso ekituufu kati nze nja kuzinyiga kuba nze ndi mu takisi ngenda kuzinyiga nga zenyize embaati kakati abo bannampiima bw'omutunuulira is not on the ground kituufu tayina information ye era ngenda mukola etteeka lya traffic ndimuwa akatabonakakubi kali mu kyapa talimanyi we have the toughest traffic law mugwawo kye banoonya nti baasi emu bwegwa baleete measures balye kuba no sente ono driver abulirawa have you ever seen a driver a bus driver charged in court babulirawa naye nabawadde ekyokulabiro nembaga nti bwe nali nkola mu State House omukulu omu yali alaga Mbalale baasi nemuyisa waliwo abantu abakomboyi yabwe nga teyisibwa owa baasi yaliza kimanyi yamuyisa konvoyi ogiyisa ngaogiyisa nti ate bamuyamba waliwo RDC pulezidenti yali agenda mu Arua kati RDC yasula Kampala omwaluwa n'ayagala ayise konvoyi ya pulezidenti ogiyisa otya oyagala kukolaki era yakwa mu kiwungu n'afiiramu kiki yes ate ye yali aga nti bamumanyi why didn't you see nti bano abasajja abali ku konvoyi ya pulezidenti nti ogiyisa konvoyi ogiyise ng'ogiyisa oti ogyagaza ki ogiyisa oti bano ababoda bazivaako emabega lwakuba Museveni ziriniyenti naye konvoyi nze nange bali bazitidde Kenya batuwa ekimotoka kikadde tulina okukavalinga pulezidenti ku airport ng'agenda twagala okuyisa
driver waayo muyina okufuna ekifaananyi nga president ye history nti mwe mwavuddeyo naye nabo nabonera mu state house balasibagala kakati abakyawanyi kakati bagoba baasi eyo konvoi bagoba bayisiza konvoi bakomanda aba special forces bayita madirisa ekiki ne bagiyingira ngedduka omusajja alowooza nti babyakusa n'agisiba naye omusajja oli naye yali mugezi nadda mu basaabaze n'atuula baababuza driver aliwo baakubaako omwempyesi naga nti atudde awo wuuyo naye ekikulu ekiri kuba special forces abo aba bakuuma president nani bo tebakukyaji nga bakukwata ku polisi eddako bo ne bakulyamusi era bakwata ababbi oliwo ababbi baali bateeze emmotoka kakati balaba emmotoka za president omusajja abantu ne balaajana bano ziri ezigenda bano ne bayimirira ne babanywa ababbi babanywa waliwo yali omusajja yali baali babbi nga babba ku lw'embalala bayimiriza baasi erimu ab'amagye bagiyimiriza ku makya naye babakugomanyi okuyingira ne wabaawo incident endala bano abasajja bakuuma president abambala engoye za bulijjo amasuuti agaffe tubayita ba protocol bagenda bayitayo mu mucyomo ne bayimirira okulya egonde okulya omukyomo ababbi ne bagiyingira balowooza bwana ab'amasuuti bagenda ku mpaka ne badda muki ne badda mu muteme wansi abapolotoka bayingira emmotoka bavuga bagenda ababbi ne bajjayo ku pisto nga tebamanyi nti bano be balina ate babaaya nnyo ababbi bakubwa okuva ku mutima so therefore tombo kwa TV katukomewo napima ati alimo kujja ku n'ensonga nyingi napima shino bazanye ku question tamana naffe tutandikire paka timu kaseera kanene okulaji mu kutemuli mu gwatendo nnyo mwena nyongera okubebaza okubanti mutugoberera era abantu mutwagala baatera nadala ku weekend mzeita amazi tutakolanga abamasuuti abo abamasuuti abo ababa ku president yabo takulo wa uniform newe suuti twali London bamwita Dr. Kasatu nawe uganda president mu meeting my president ali hapo yababoza is here Uganda allow him to stay and he's asking questions nga police president from Kasatu went ahead and shouted until buli omulu yamugoba naye abasajja b'amasuuti abamasuuti abo bajja mpola nnyo ng'abanyumya Kasatu agenda okuddayo eka ewuwe nga baatulenvu balina bwe bamukola ki balina bwe bamukuba gwe njagala okukubuulira waliwo omuntu yali awaganidde ku mukolo kwa president nga mulamu taliyo abasajja kasaba kukwatako weebati naye ono omubbi yalowooza mbu ab'amasuuti bagenda ku mbaga ate ekinewunyisa omusajja butini nze ensiri etta abantu bangi okusinga enjovu kituufu nambozakanganya ensi yenkana atya nze ab'amasuuti bwe babanga baagala okunnamusa nkola bwenti byuma mzeetamale ab'amasuuti tebasaaka ng'olabye ennaku nga kitalo buli kanaku obadde wano MK project muhoozi yatuuse okulonda aboogera ekintu kye situlina woolabikira katula tumanyi Andrew Mwenda yalina okwogera ne Kabanda wano mu Buganda temuddamu kukona ku kiyitibwa muhoozi project muhoozi bwe yannonda okubeera ku kakiiko akateeka omukolo gwe I did not attend. Okay. Namugamba mulimu abantu besisobola kutuula nabo. Mu bulungi si mu bubi obula mu bulungi. Banze bw'onkola ekintu nze n'omusajja wa mu nsozi. Tosonyiwa. Nina ebintu bwe mba nkukolemedde okuddiŋŋana nkukwate mu ngalo batutuule ku lumu emu. Bimala kuggwe biri ebyeri. Mala kuleeta ssente nekola kino emisinga negisimu. Kubanga that's what you don't know. Omuziba akugamba temukazi obwakunoobako n'agenda n'omukolimira nti mukazi gwe buli musajja yenna ali kuwasa
afe n'otateekamu nti okujjako ng'okomyewo wano naawe bw'akoma naawe ofa kubona nawe oli musajja kituufu. So me I have people abankola ebibi nengenda ewaffe nenkolima. It's not a simple matter as many people think. Nze mbaga mu mpesenti zange baziremedde balaga ebintu biggwe nze ngende ewaffe nsimbula emizinga gyange bo balowooza nti one day will talk to them. In fact, for 10 years, they have not seen physically. Miaka 10. I don't attend meetings. Yeah. I cannot. Some people think that this is. Yes. I avoid them. Ekyokubiri nze mbamanya ababbi kati nze ekiri mu kabanda sikibeeramu. Kabanda mubbi ogambye ekiri mu kabanda nze sikibeeramu. And this is the reason muhoozi ajja kufuna obuzibu nti waliwo abantu bangi abalya ku bantu ssente nga baga nti bamuhoozi. Nze kabanda yankubirako simu nga ayina ddiiro namuvuma byatawulirangako. So there are people ababeera ne masqueradinga nti nze ndi wa muhoozi siwava kino lwaki tekiyingiddeemu siwava gyali nakoma okumulanga ali bukomansimye nze amwerona player kubanga singira mu kintu nti nkyagala nfunemu ekintu. To the contrary, when I tell people nti I have no contact with them because they don't believe. Nange sinza kukikkiriza. Don't say people nange sinza kukikkiriza mtu alina contact naye. Kubanga nze lolo yange ebadde eki one. Nabaga nti omuntu bw'olaba omusajja akutte ettaffaali ng'agoba omubbi baba amubbako. Bw'olaba akuba omwenzi baba bamubbako. Ate awolereza omwenzi naye abeera mu system. Nammwe abakazi mubalekerera nnyo basajja mwe temukyalina maanyi mugende mubakkojja ng'oyumanyi mukazi ku mizigo ayenda. Yasookera ku ggwe omwana wa munno omanya naye kyekimu. Yes. Kakati nze ndaba omuntu gwe batulugunyizza bw'osoma public relations bakugamba what the psychology what influences public personal perception and attitude. The way you were born engeri gye wakulamu ne your peers and your interests. Tinze buli lwendaba omuntu gwe babonyaabonya ye nga tannavaayo nakuvaayo gw'ovaayo yambye dda. This is why tebagamba president nalabye bano ababiri aboogera ne bagamba nti babadde bagamba president nti Mirundi is a blackmailer atukuba kutujjako ssente naye Museveni byazudde mu ministry kyobola obufuudembe bwa monitor bwakubiira ku government. The ministry is not local government. True. Ministry endala nnyo. Mbwamwe obwa monitor is not local government. Ministry endala nnyo. Ministry endala nnyo. Where Museveni received settling evidence. Kituufu. Kakati nze nnwanirira nnyo abantu nga tebamanya. In fact many people baba basente. Baba basente. Yes. Two nti nazimba program zange zino on knowledge. Nti tubadde tulinawo the strategy was waliwo abadde alwanira mu government psychic operation nazimba buli muntu yenna gwalowooza namujoga nakuba bakadaka nakuba bannakyoge natekawaba ababaka parliament ababe ajja kuyitira mu parliament kuba izane popular tulina gwe tuyita compromising candidate. A compromising candidate mulinda ekiseera nekiggwayo nemugaa nti banaye ekiseera kiweddeyo nga abaliwo temulina chance yakola kibiina kirala. An popular person mbabazi naye yali akimanyi nti can only go through a delegates conference aba party ne bamuwagira naye ate mu Uganda fulaga beera tebamumanyi they move away. Omusiraamu nodira sausage embisi nogikolamu powder nojo tajiriya kituufu nibona oyitira mu parliament ng'ensi yakutamwa ng'abantu bakutamwa bayika mu luguudo n'odduka. Kituufu. Kakati bo kye baali bakola ono ali mu gavumenti mwazanyira alina media bakuba muhoozi ne bamuwulira ne bakola nti I cannot accept. So gwe wavaayo kubanga wali sisobola
Walabaga mukozi akubibwa naye novayo kubalira. Ne muterawo katuusa naye nga takumanyi nako kye mukwogera. Mukozi ye musajja gwe sala bakonga alagira. Ekifaananyi tekifalamye. Waliwo abajozi abali ku bantu abafuula abakozi ba State House ebidole. Babinyamu. Noni omwana wa munno namukanyigo n'omukomyo n'omunyamu. Mukozi is not one of them. Okay. I don't think. Waliwo yakola mu State House. Eyayogera ku mukozi. Ng'amwevuma mwekkokola. Mukozi used to stop his vehicle and wave at me. Are you sure? Yes. Bwe nalwala, bampadde obuto omukozi sente edokita. Ne mugoba. Kati ng'ogoba waazi. Ate ali mumanyi. Ntona yamulesa simanyi kanonayiti. Mukozi tabba sente z'abantu. Waliwo ye. Media yo yagiwamba abeera mu Serena. Nalukayo no sente z'abantu natuka n'abakozesa ng'embwa. Sina sikando gye mmanyi ku General Mukozi. Mukozi ayingira abantu bakozi ba State House. I don't think that there is a State House worker who complains about Mukozi. Okay. That is you. Mukozi bwebanguba yankubira essimu. Zalina ssaawa 3 za kiro. Naga nti ntalo zammwe tabirimu. Ntalo zammwe. Yes. Mukozi n'endwala nga njagala kugenda mu ddwaliro kunzijanjaba. Somebody brought me $10,000. Nga zivudde wuwe. Namwe nti meja bakati yakoze. Naye nga simulabanga. Nga tomulabangako. Ayo no ayi. Naye motoka yange nannyini ensi n'alagira nannyini ensi okubeera omuko obulamu bwe bwonna n'alagira. Emmotoka yange bagijjewo n'amafuta gaveewo. Buli tanga. 2. Mukozi yabagamba emmotoka eddeyo temuyinza kudda emirimu gy'abantu bakolera muzeeyi nemujja ku musajja omuddiza emmotoka ye. Bwe nali nga bagenda okunzita mbayina kuliko tujja kuba obutambi wano. Oyo ye tasobola tukuba obutambi nadduka tasobola. Mukifulire bizindaalo. Oyo nze lwakuba temunsi tebansasula. Oyo omusajja wamuyitani eyo emukuba enakafu. Bali mwezo. Bali mwezo nomuba obutambi obwo n'abuteeka ku bizindaalo. Oweno ali muyo n'omuvuganya yadduka kudda mu nnyumba ye. Tujja kuba obuzindaalo ekawalagi. Tugenda kuba obuzindaalo ajjeyo omutwe ekawalagi alabe. Abantu be bamutwala ne bamubuuza abaana baabwe. Obutambi mbuyina. Video clips. Nawe mbibaleete nga mbibaleetera nti. You must sign an agreement. Either give me my money or you leave. Kubanga kakati namwe mbalaba nze kinanwalira kati nkimaze. Kakati Mukozi. On the other hand, the way they treated the Mukozi, they are treating Mukozi, is the way they treated me. Okay. I delivered the committed service for 14 years. Nganfuna emitwalo 6. Olwabo nannyini ensi olwangoba naye olyevuma olunaku lwewangoba. Obwava ose ne bazongeza. Bazongerezaawo. Embwa egende ku 1.7. Recently, the president directed us to get 15 million. Naga, rich Mirundi is okay. Test the poor Mirundi and see. You have tested the poor Mirundi for 10 years and see. Tumwe sense, tumugende chero tumubyongambi ina, and they are now saturated. Bijokula campaign, joko omuntu olava duka nzimba buli ekintu kimu. You cannot remain in Uganda without political power. You have stepped on many people's toes. My suggestion is that have an orderly relocation. Muduke muvewa. Abajosi ensi edukalema kulo bani muduke. Okay. Muduke ijile myaka gya Museveni muduke mugende musetulingi nayo nabajja battirawo. People are very bitter. They eat to grab you like a grasshoppers. Kakati Mukozi. Look what the way this young man has been treated. Kuba bakozesa malisi. Genda kubita tugende ensonga nekuterera nekugula nekunona nenkugula. No, that cannot be a practice. Okay. It must be reserved for Chinyankole courage. But yes, not for the country. Not for the country. Nekutoka nekugula tuyinza kunjoka netudingana kunsi mukabuli nemugulu kuba tosobola kukomyawo biwanjooka byonna ate ojja kuddamu niemu kubagonda banga kidoli. Yes, the best thing is
oyononye political career yange yonna compensate me tusiga nange ngene nsimbula emizinga gyange tusigale nga reconciliation and compensation are different. Reconciliation means we shall work together in the future. Tukuyita kugatta. Omukazi w'omugatte mugulire gomesi. Simple matter. But when it comes to omutego level, this is difficult. Nange nkolima kulira kuzoka ekiro n'enkolima. Amonya tewuli sente yange yonna weeri. Kakati muhoozi. Ensonga ya muhoozi ogitunnyonnyola. Look what this young man. Alwanye Somalia. Alwanye Juba. Alwanye Congo. Abateddewo buli kintu kyonna is attributed to him. This young man did not enjoy his honeymoon. Yagendera mu training nga yakawasa n'okuwasa. Kakati, is this how you reward him? By humiliating, by kumulwanisa, kukola biki? Tweets biki? No, anybody mwe mukoze bimeka. Tweets za mukoze namwe abasokola enda z'abantu. Abaana 145 babattira e Buyindi ne babasokola enda. According to the UN report, 63 of your surgeons are indicted by ICC. Omusajja gwe bayita Amulana alina gwe yakolanga naye okutta abantu bano okutunda organs. Kakati obukokole bwe bugeeyana kaliwo akasinga okuwunya. Let us assume nti muhoozi awaayo tweets enkyamu. But how of the two human rights violator to drone is Muhoozi, let us accept for the sake of argument. But if we give you power, we shall be making Uganda, you return Uganda into another a human abattoir. True. Abattoir. We're going to fula. Ono kajoga abantu kale abajoga koleki drone ziriba beerayo. Tufuula lufula mutiraba nga tugenda kufuuka kubanga kakati tuli mu government temuli mu government mutwala organize abantu. Kati singa mukwata obuyinza. Kakati nze tumi Muhoozi does not need to give you any post. Give me the post. Okay. You don't need to. I'm already converted. And I'm happy. Toshitaka kubuulira njiri. They don't need to be on Muhoozi's wound because people already know. But if Muhoozi appoints a team, Eriko Kabanda Sijiberako. Why Kabanda? You team you will in the money. Muhoozi Alabi What's Kabanda Yarino Muganza? Kabanda says a colonel. Aringa Sawafo. You will lezo. Kaliwan. And this is how you lose. How do you lose? When you lose, betugenda mu kalulu oba okwogereza olina okutegeera abantu b'ogenda nabo bakugobera abantu. Kabanda will chase away people from Muhoozi. Why? Anti bwogera nnyo nekerakana entuyako tebuyina ekibuyina. Nze am very selective, I run a player. Museveni now ti Museveni akomawo tasobola kunteeka mu kakiiko. Give me my budget and the role I okola wekka. Okay. Yes. Nze ekintu kyokka kyemba ofalinga. Serefi buli omu ajja ne mu. Naye there people nga nagendaga mala kubuuza and many people come to me. Oyo amukoze kakati kagenda okufira abantu abo okamala obukamazi. Omulalu wabusibye essanja. Siwaba simanyi gye yabulira. Oba yabulira wanga bino tabiriimu kakati for me. If Muhoozi appointed me, selected me, and I did not attend meeting, yes, I agenda. I only attended the State House function. Immediately finished speaking. His speech I left. Kwanza nagenda mu State House wa Muhoozi. Mazimbi akakumete bampitangayo. Okay. Era Muhoozi olwamala okwogera n'etambulira. Kakati yali akulese. Nze amwerona player. He does not need to recognize me. Even if he does not recognize me I'm of a different mission. Sagala Muhoozi for benefits. For your own benefits. Yes. Era gundi oyo MP gundi bamwitaani. Musajja ensoba amusiba. Gundi mwoge mukwano gwange nemuyita ne message ku WhatsApp. Mawanda. Mawanda. Mawanda babakwatira eyindi ne babasibirayo ne gundi. No,
Gwande Musumba nga basibira ki anti kye bali basibiriza ba government ya Uganda ya propose nga Musumba abeere secretary general wa ICC Islamic Kibundi ab'ekibulire batuula ne baga nti oyo n'obusiramu bwe tubudda butinga yakyukira ku mukyere Makerere ne mukazi we Musumba mukatuliki kakati ne babayoola ne Mawanda naye nga eimu yali emu tigwe bakwatidde mu bubbi eyindiya oyinza okulimbira tekisoboka Mawanda badde mukwano gwange nti release entere kakati ntederafu obanga ndi kuyamuhoza oba ki me I've already achieved what I wanted. What I wanted, sagala fitina mu nsi. President yalagira yabagamba I'm not going to anoint anybody, but buli mwako ze platform you to market his ideas. Buli yagala okuba president kakati kankubuulire abantu bano bagenda ne bakola ensobi ne beggalirayo. Why? They have a rapist mentality. Omukazi wangana nkwata I cannot be rejected. Bakola fulaniza balowooza buli omu kidoli bakiniyamu n'omulo kiniyamu kuba ina sente oyine nekikomawo n'okiniyamu ekidoli politics. Me I don't believe in ekidoli politics. Kakati tunuulira bagenda ne bakola ekintu ffe bwe tuba tupulaninga ba strategist I look what tukiyita situation evaluation. I look what tulina omuntu gwe tuyita devil's advocate. If you and me we are lawyers ne batugula nga tulina omuntu gwe tugenda okuwoleza lawyer tuddira munnaffe omu n'atulaga sayidi y'oli. What if Mirundi ye yatuguze nga sigwo tuguze kakati babano obujozi bwabwe n'okulowooza mu kidoli politics dangling money tumubonyabonya ajja kujja nga afukamidde omuteeke muwenda weyazange ng'olugosi. But I was here before you. Kakati that's what they do. Look at the man like Tadongo. Tadongo yagamba nti ali campaigning ng'akuba muhozi. As he had ordered the police to arrest Bagashungu ababadde Sebei. Yes, why? Muhozi is not engaged in another campaign. But he has supporters. He has supporters. Tadongo batafuga. Kituufu. Kati Tadongo mufu anuka ng'amazzi. Kati Tadongo anuka ng'amazzi. Mzee Tamale. Yes, kati kitegedde bulungi. Tadongo yeyingiza mu kintu nga talina way out to escape. Talina wakiviiramu. Kati aze ati yabudde. These people are not your members. These are not is Kashumba a member of NRM? No. Are these people members of NRM? Yes, but for them they say they wish. Nti tufe tuli bakete ba muhozi. Oba anayitia mu kibiina ekyo anayitirawa Tadongo tabayinaako kati ono yamulagira nannyini nsi yalagira Tadongo kubanga ayita mu gavumenti ekyo kitegedde kigongo ye yadduka kuba bo baali balowooza nti Museveni is facing a rebellion bajje balye ssente bakuba omutasobola Museveni tasobola okuwa ssente kuba mutabani we kubanga ate omuhozi bamukuba and Muhozi has a right nti kati akitegedde timuyinako fitina. What Muhozi has to do is to have a strong team mu Uganda kyakoze kuteekako bakabanda kubanga you must have digital leverage. What will you use in the future if your father goes nga bwotafiira obalabi baani bonna balabi tebakuwagala agende mu exile alitunda agenda kuba bidongo agenda kola which means Muhozi must put up a strong team. Yes. Okay. Era nabagamba nti you can provoke somebody into battle. Singa Muhozi ekitawe si yabaddeko era singa yaddukadda ono gwakozesa mbabuulira Jerry Rawlings yabagamba nti muli bali banguzi abakavumenti flight lieutenant Jerry Rawlings nyina mu Scottish kitabu mu Scottish nyina mu Nagana flight lieutenant muvuzi wanyonyi si wa land forces yabagamba mu gavumenti ebyenguzi ne babeera excited nga beerero arrest ne bamukwata
Jerry Rawlings yawamba gavumenti ng'ali mu kkomera n'afuuka president n'alyoka abayoola ba embasa ne ziggalawo naye ng'abase bonna n'akomawo n'abagaa nti ntaddewo okulonda bwe mulonda ababbi nga nkomawo ne balonda ababbi n'akomawo gavumenti n'agifuga kwe kutereeza ggana. He was provoked. Why do you arrest me? Nibagamba mukwata munkwatangako ne ndiisa omulamuzi emmese mu kooti nga ne gyebavudde tagitegedde mubengo mwenda mu nnyonyi Mzee Tamale nga tumaliriza ate kakati nkubulira gyatwogere ku mukwano gwa awodda gweyogerako ayina naye ababe kubanga pulezidenti yamuwa freedom noono yeetunde mujja woono naye yeetunde naye ye tayinza kujjayo mutwe abantu bamukyawo tayinza kujjayo mutwe akubye abantu bangi nnyo kuba ye yayitira sajjiko noono omulemezaayo temuwoza bamuwabire abadde mu magi akoze eki ani military officer bairero. This is not an ordinary officer. This is son of a commander in chief. How do you know oba yeyemulegedde opikola kituufu you move consciously bw'oba wasoma political science nti omwana abalangira b'ebungereza bayingira mu magye for purposes gundi Charles yagenda n'amagye ga bungereza mu Argentina okununula Falklands bakugambako nti omuvuzi w'helicopter yabuukako yabuukako yakola sorties mmeka King Charles bwe balumba Argentina bwe balumba Argentina bwe yawamba Falkland yagendera ku mmeri because he is an helicopter pilot ererwa agenda asome yakola sorties mmeka but his presence yali eraga bulazi nti kabaka takola ki talwanirirwa naye ayina okubeerawo. Why do we fight for you? Yajja for morale boasting ayinza n'okubanga ye mu mmeri mwe yali nga ye yajja fo gundi naye togamba nti literally this is a general when he says this I am a commander I'm a deputy commander no abawanjawulo oli wanjawulo kasatakola era muhozi w'abasingira ne bagamba nti brigade ya Kawunda yatta omuntu yatta girlfriend we nga n'omusajja omulala Meja Muyi yali mulalu gundi mutani wa gundi Gaddafi Nziramu yakyangalanya kitaawe owa Saddam yafuna accident nemujja mu battle kati bwe bamutegeka eddagala n'aleeta omukazi battle negana ng'amuttirawo but this is not the man Kongolo is not the man so that's why I'm involved. I'm not involved for commercial purposes of publicity. I'm a known man. True. But I share a lot with him because that's the right. Okay. Okwesimbawo kubanga anyudde ku mutwe emyaka 10 oginyeddeko n'afuula ekidoli kye bw'ani akalonaniyako bw'ani akinaniyako wali nga bonna bamutunuulira famire yange neebonaabona mmange n'atambulira mu kagaali k'abalema gwe baakuba olwa Museveni naye nga akagaali k'atambuliramu omusajja ali mu Amerika bamuyiteegesa nga Museveni talina kyamuwadde naye nga mmotoka azigaba kingi gundi kingi kimanyi bamuyitanga kingi yafuna yali bukaaga baakusasira bammeka so me naye ani antulugunyizza oyo whoever comes n'ekyokubiri I was in Jinja yesterday. Manja londekereyo kukadde. I normally go to Jinja. Waliwo alowooza omanyi balina ekikwate kyaba kiyita how do we become relevant to muzeeyi if somebody thinks nti ajja kujja mu Busoga adistroyinga ennuupu mu Busoga Museveni amuwe ssente is miscalculating the situation. There are 4 factors. Omusiraamu akyuse omukazi mumukola ki omukazi omusiraamu omukazi n'akyogamu okuva mu Christianity nayingira obusiraamu mumukola ki rituals kize mumuwa otubali rituals kimwebaza kwebaza kuba nti asiraamu ono bigirwa nga ne mukazi we yagamba nti bagenda ewa Museveni n'abawa miliyoni lukaaga such a people like bigirwa myaka not associated with bigirwa kasoleta bigirwa nga nziruka kasoleta kabanda nga nziruka yes sibeera nabo kabanda bigirwa se wava eyo group sibeera nayo nokuteeka mu kintu kyonna nziruka buddusi
kusambalinga nembusinifinga nkanziruka kuba manyi balina bwepanka bweriga bwebajjula bwebukola buti myamuloti pato abo bonziruka buddusi. That's why I'm a player. Kati toyinza kankubuulire. You cannot disorganize people power in Busoga. Why? Like this woman who converts to Islam and is not subjected to any Islamic religion. Nabo bwe bali banonya kubba ssente. Bigirwa omukozi yamufumula emisinde ani amugulidde ani amukoledde embaga eyo. Two, are they respectable people in Busoga? In society. If you say Nupu nti yakulya Nupu yakola ki alina amaanyi mu Busoga nebigirwa kubanga bali balonda Nupu nga tebafudde ku leader. Abo babaleka abatalina credibility bali balina ekibaluma nti ensanja bavute ku bwampiso. Even if you disman abo ne bwobagula nobatwalira Museveni oba omuppi ku ground ekyaddisa Abasoga ne bawagira ekibiina ekirimu abo kyali ki bikajjo byabwe mukyere gwabwe ensanja bavuweeri tevuddeewo Musumba bamuwa ssente nyingi akube Kadaga lwaki gunte yagwa lwaki Kadaga teyagwa lwaki gundi ono omukazi gwe baagubambayo kubanga bw'otuuka mu president's office gwokulya printing government printers nono babalanda mukwano gwange olwajja yakubambayo yakuba abambayo bonna neyibembe. Yes, kakati kikutegeeza that's one. These are not leaders. Bobi Wine kana tumukubira kukiira bwa izo sente oli wazi bateeka ne bajja bukuba babutiriyo obuvubuka. Yesu y'Abasoga si buvubuka obwo kulya sente. No bigirwa ne musange wana. Myaka ntoko tubigirwa. Akantoko tukabana. Akantoko sebwa and that's the type of that type. Ne basaka meeting n'enjiberamu. Ayirana we. Kubamba tulamu. Kabanda. Bakola sewava yubigirwa. Kabanda yakubira simu ne muvumo kama. Ekikwana kira amahona ne Kabanda. Hundi biko bangachi. Misinoma. Ayo honale. Mzee Tamale. Kwati ekyokubiri. Ti Bobi Wine ekibiina kifugira ku sharia. Otumeta muzi. Ye Bobi Wine yagamba bugambi nti oyo yavudde ku mulamwa. Muwanga ne bamubetta kale muyire ettaka. Ono omukyalo gwe bakuba MP. Mayinja ne bamutwala gatalinya. MP wa Jinja Sita. Bamuyisizaamu era. Yes, yona ekibiina kubanga ye ono omwana ye kye yakola. Ye teyateekamu ssente. Abantu bagira ku mulamwa. Abantu bwe babawa obululu nga temuwaddeyo na 10. Kakati ye Bobi Wine ekibiina kyo eyatola komeyini. Eyatola. Awafatuwa ensonga byaji baziyanya ku lwokubiri kubanga okibanga otulira okukulembeze nga osoma bita ba food soldiers bajja bakwata n'empira babagala ssente. Let me tell you, Siri, nti abaali bayimbira Nuupu who don't have jobs kati bazijjewo bwe bakubaawo bwe bagenda bakolera lwaki kulemerawo kubwa kansala oyo ffe twamuleeta lwaki gwe teweesimbawo kituufu anti balina naffe babitukola. Mirundi yali amumanyi kuno pumba lwaki gwe tewayimirirawo nedda mbumwe lwaki mwe temwayimirirawo kati okulonda bwe kuggwa abakubba endulu tebaba na mulimu mwe temuli ba councillors abaka bape ekyokubiri Bobi Wine talinayo by election. Bobi Wine talina by election. He does not need you. Three, omusajja edda abakazi abawala bagenda ng'okwogeza ne babalekayo akati bwe babalekangayo ne bafuna embuto naye omuntu nga omuwala yazze n'olubuto nga lwa lunaku lumu nowasa omukazi oyo olubuto luba lweri gye lwabwe bwe terukufaananako kakati this is what is happening. Bobi Wine ababaka abagenda mu kibiina kye ekya Nuupu etteeka lya Uganda likugamba you resign from your party to elections. Babiri ayagala obbazanyira mu byonna byazannya. Bobi Wine yabafunyisa olubuto. Tebalina kye basobola kubanga the only bold move they can do
kugamba nti kadi ya Nuupu ngivuddemu nzizeyo mu election. Who can do this? Teri asobola. Ekitegeeza bwe bwento tebamusobola. Kituufu. Tosobola kugamba kubanga nze nkimanyi nti baagala bano abagamba nti how to make ourselves relevant to Museveni. Kakati baagala baleete Lukwago akulye FDC against Nuupu. Eya Kyagulanyi. Bonna nga baki? Bonna Baganda. Njagala kukibabuulira. Ne bw'osimbawo Abaganda 10 ng'Abaganda balina ebizibu byabwe ebibaluma. Bobi Wine yakuba Lukwago. Bajja kuwuliza oti nga Bobi Wine yakuba Lukwago n'amutema. Hands down. Why? Lukwago atagala ati ndigeeta. Kitengejja. How come that Bobi Wine has no job in the government? Lukwago has been a mayor for many years. How come nti Lukwago libagezaako mulwanyisa afuna abenaalemu abamuwagira. Lukwago bamugamba talina buyigirize nti amanya ge gaawukana ku erefu. Lukwago yabayitako. Lukwago n'avuganya ne Sematimba. Obululu bwali bubbiddwa ne bamulabula nti bali mu kubba akalulu kowa. Lukwago ne bamuteekako komiti y'abagemeere. Mbabazi n'aga tuteese naye. Bobi Wine baali babimukoleddeko. That's why. Ne bamuimpeaching na when Bobi Wine came, abantu abinaali mu baba Bobi Wine amaanyi. Baatunuulira ng'empisa gye bayisizaamu other opposition leaders ekebesi ono obukambwe buyitiridde. Abantu bategeera nti ono yalimu omulamu. Omwana kasi omuggyako essimu obanga omwana mugezi ng'abange omusanga n'essimu ye ng'eno eri expensive. Kaakati bw'ogimuggyako omwana omugezi nekyomwana kikanyuga. Kakati bano bagamba tuleete Lukwago. Lukwago bwajja bano Museveni banyigiriza mu gundi kuba eno gulupu eno ebadde erowooza nti yegenda okusikira eri mu gavumenti yonaani ku bantu bajja kubi okugimalawo sente bazisqueezes yomuno baginyigiriza to level the ground. By the time 2031 kamba buulire politics alinga mukazi wa bbaala. Omukazi w'ebbaala eyasoose omukwana n'amugulira omwenge tasula naye amunyaze kuweddeko. Omukazi w'ebbaala asula n'onaataguze kuba ku makya yajumuwa ssente. Omukazi w'ebbaala akutunuulira n'otandika okukwata muno abadde ajja muno ogenda okulaba nga atandise okukwata olinayo balansi n'ategeera gwewayavuwadde dda nodda mu kirabo n'osereka anaasuza omugawala wa bbaala yasembayo. Edda omwenge bbaala bazigalanga essaawa 6 anaasuza omuwala wa bbaala ye ajja essaawa 5:30 n'anywa soda nadda mukasonda n'asirika. Kaakati ye omukazi wa bbaala agenda n'asembayo kuba yakyalinamu ssente. Ye akyalinamu ssente. Kati ono munnaffe atujoze n'atunia ku mituna akulyetinze abalabe bangi nnyo. He cannot maintain when he is losing billions everywhere. Buli kalima ku kyonna buli bujozi obwonna we buli bamukubi. Cannot maintain. Tasobola kukuuma bugagga in the next 10 years. Tasobola kubeera mu Uganda nga talina power. Abantu bajja mudduka ku his influences when I saw him going to somebody pleading bulijosi gy'olagaga walala nategedde aweddemu. Kaakati who is the last man? Ani azze mu kirabo oluvannyuma Muhoozi. Yagenda okutwala naye kyokoze ekibi kuteekamu baakabanda. He should be selective. He should consult intelligence. Nikabanagana yabaddewo nga ye omubiri ng'ayogeredde kintu kuki alina credibility eridde akabanda nti balamu noteekamu kintu ekirimu balamu era nze nagenda ku leediyo ya balamu to extend my influence in Bunyoro. So balamu mumanyi mzee Tamale amuteeriyo wasemberawo nenga si muntu mumanyi muli wasente ikaniseriyo oba kabanda omukyawa kubanga ali mu ishinyo ya Namuganza eno. No abo bagandize for hire kati kankubuli kimbadde nkuga nti rapist bw'ateteekamu ti in case a woman rejects me what do I do? Kakati bakugamba Namuganza bw'aba tagenze speaker ne deputy speaker mwarepinze mugende
kubanga akakiiko batwala bakutesa bani ekivandolo kati akakiiko kalina okutuula wansi muleete obujulizi. Is it a concept of parliament? Two, what if courts can caution you as a first offender? First kati tewabeerayo caution, tewabeerayo era afuluma bufulumi kati ajja kulaalira namuganza agenda kulaalira kati batubuuza what will happen if namuganza does not go? Where does it put the speaker and the deputy speaker? Yes, you were rapist. You did not ask Kabozi properly. That's why you are being sentenced to 10 years. You raped. The outcome you never. And we bad boba rapist, boba jabalowooza, arrogancy yabwe. Nti ono bamutwala Mirundi. I know kugenda. He must need to be ngamba for kamedemu. He must come on his indeed. Ngamba for kamedemu. You dango money goes dango lingirana. Sente zenjagala. The sente Museveni ziyampa. Ngende singule emizinga yange naye sente muzitutte mujja bagala 50-50 not get it kubanga sina challenge mu myaka 10 and I have the cost of resistance to see to fight for another 10 years and they cannot kill me in a situation tubagitira mu muntu bakwata omulongole baguyingiza ekiboko ne mudduka ne kufakitwa ne babwocha timusobola. It will be a good a wrong decision. Kakati ekyo kyebeteekamu kyena kugambye nti oli Tadongo agenda ne yeteeka mu kintu nti I'm warning all campaigners ng'omusajja tali mu kibiina kyo. Kakati obanga you are warning oba oyina power Tadongo kwata bagasumba abagenze bakwate kubanga you cannot control Sheikh bwawasa nga talina mukazi muwoowe mwe muvunaana muki mu busiramu muvunaana kuwasa mukazi atali muwoowe ate faaza bwawasa abakatoliki bamukuba. Kakati gwe Tadongo ofugaani atalina wuwo ne Kazumba omufuga ye Gasumba kyayagala yagamba Gasumba akugamba nga bwe yaleeta sisimu ka Uganda Gasumba akugamba njagala muhoozi. Kakati ye ne muhoozi ayiraga nti muyimirire nedda what is wrong kati nono munaffe atuniyenteko bwatunyalako bwaniya bwatufuula ebidoli bwatuniyamu naye avuna ettiimu ye era yejje mwogerere naye bwe babadde ku kimu ale kampeyini oyinza okujja wange nze ne bwaba avuganya nankobe empagera nkobe ne bwaba avuganya nazika empagera pulogulamu zange nemuzijjako nemukola mutya nedda wabadde olina ekintu ekyekyoyagala nabadde njagala ku nsonga ya Gashumba Frank audio ye etambulira Gashumba I condemn this ne njagala muze issue no siza kukkiriza nti kituufu oba si kituufu kyekyo ekyannamuganza nabagaye nti mu Uganda temukyasobola kuwangula muntu nti eddoboozi lirye nga tulina abasajja bamuteeweta ab'ebbama aboogera ng'abakadde omwaka mulamba omusajja nayogeranga muki nga mukadde. I cannot believe nti oye Gashumba tu naye mwe mugenda kukomawa yefu mukwano gwakubiddeko ng'akubuulira ensonga ye n'okiteeka ku social nkunoonya n'enkutta nze nabwe obutambi bw'abakazi bwemukwata abasajja n'onkwata bakunoonya n'enkutta. This is different kubanga Gashumba teyewakanye yavuddeyo nakkiriza audio yiye yali agikola ng'ayogera ku nsonga za mwana we webale nnyo nze nkunoonya n'enkutta abakazi abo bakwata buteepu obwo nendaba bwomala ennaku interest yange eri ne mu mawulire tukugamba this is off record. My interest is here. Yes. Frank Gashumba ina bwe yagambye nti okumanya akoledde nnyo omwana we yamukolerako pate mu COVID period nobeera omusirikale omupoliisi agikyankalanya he went ahead n'amugobesa. Who is Gashumba oteka pate mu COVID n'okugobesa omupoliisi ku mulimu? Who is Gashumba? No. Abaganda bakugamba nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi mu malagala. Ebungereza Prime Minister yakola akabaka bamugoba. Naye wano nambi anti bibeerayo. Gashumba yali amanyi nti COVID taliyo. Nambi atambula ne mwennyina walumbe nambi babikola kulya ssente.
My claims. COVID was not as rampant as it was. Okay. No. What do you know? Because some of them you can some of them to Kuriasi. And if Gashumba organized a party, Abafuna COVID Valley. Kupate. Oh, you Nambi. Gashumba Yakubi Nambi. Kasitola banambi mu kitundu duka muduke ne wajja okulambula eddwaliro muduke nambi kasitola banambi nga muduka. Gashumba confirms. Gashumba is an intelligent man who could not organize a party when COVID was existing. Gashumba knew nambi yino onamukoze sono ni mulamu we oyo naye musoni bali batanakwata ono naye tunatera omuwona nono munne ekintu kyevundisa minzaani yegasumba mutuufu Gashumba yali mutuufu ddeka kapati tewaliyo covid ate ekyogwebisa mu poliisi anti kyekyo why you see muti mulina logic. Gashumba, if Gashumba knew he has the powers not to stop his party, he also had he had access to information to COVID study. Nambi, kasi tokalaba n'obugulu bwako kwa nambi. I can tell you, you from provoke it. You don't feel realist. Nembaga nti bazika onsawe ya cement omulambo tekuli. Many people were not COVID wound. No, COVID bamugozanga to kill people for organism. Okay. This confirms my allegations. Tikashumba, a person who knew, who was well informed that there was no COVID, organized a party. It did not need Kankubuz. Wali musajja musira. Oyinza okuwulira abantu n'obagamba nti nze nakola pati y'omwana wange tetuli enkaafu kubanga abasala ente baali babasibye mu kkomera naye nze natula n'omwana wange ne tukola omukolo ne tuli enkaafu mu basiraamu. Oyinza kyogera nedda ssebo. Who was more if COVID was around? Gashumba and those who attended would have feared. The COVID yakola ki? COVID yabalijja pagwa. No ko yamanye nti nambi alimba. Kale. Oyo kamberekereze. Naye mukozi ali mutuyambako. Program Embuga bwito beta mu kubiri. N'abantu bali mutuyambako. N'abantu bali inshallah mu nze ndi happy wentuse. Nkoze ne Jeff control room ese. Nze ndi very happy wentuse. Kati balancing the equation. Nsitefugibwa kuyini pola omulenzi ono atujooze nnyo kati kaafuneyo bipolar Russia America naffe tunafuna nga bwe namulabye nga assalamu alaikum agenze eri ebwereere ne mulaba